ekiseera evening drive kyekutuusizako agafa mu ddwaniro emiranda emizinga okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. Omukulembeze wa Palestine bamuyita Mahmoud Abbas ayina engeri gy'ayogerezegamu aba Hamas era bagambye nti bannange temugenda mu maaso na kulumba basajja ba Isiraeli ensi yaffe ejja kuggwaawo. Agamba mawulire gafuluma tyagezako baga nti bannaye mukakkane abasajja musooke mubaleke abasajja batumalawo wabula ba Hamas bo bagamba nti okufa n'obutanyagwa tebagenda kkiriza Isiraeli kutwala ttaka lyabwe. Agonna amawulire gafulumye eddakiika nga 15 emabega egguli eddala tanka ez'abanafu aba Isiraeli batandise okutta bannamawulire ekyenoonero. Bannamawulire batandise okubatta olw'okuba batandise okulaga saidi nga Isiraeli egera maaso okubanga etta Abapalestina. So kati aba Reuters gattako ne Al Jazeera ne TV okusinga ddala ez'omu Buwarabu ezo nno bannamawulire baazo bongedde okuttibwa n'okubuliza okubabuzaawo kye bayita abduction. Ekyo no kitandise saidi zaawo. Ate dozens ne dozens bala abantu 12 ze dozeni mukaaga dozens kati bagamba nti abasajja babambudde Abapalestina bute mu maaso g'abaana baabwe ne bakuba emiggo Abaisiraeli oluvannyuma ne abatwala mu makomera. Era bagamba nti abasajja abamu balengeddwako ng'obubina bwabwe bonna bujjudde musaayi. Okwo nno kwotadde n'okuba nga abasajja bano Abaisiraeli batandise okukwata abaana abawala kye bayita rape Abapalestina naye nga abakwatira maaso g'abazadde baabwe. Wabula Isiraeli evuddeyo n'ekigaana n'egamba oyo yonna propaganda w'abasajja ba Hamas. Bamaze ne batana akatambe ke bagamba nti kayinza okuba kakwatiddwa Al Jazeera nga kalaga abasajja bakubiddwa emiggo obubina bwonna ne babwabya okwo nno kwotadde n'obbambula. Aga amawulire nago galandise okuba nga geeyongera. Essaawa eyise amalwaliro mu Maserengeta gonna gajjudde abantu abalina ebiwundu eby'amasasi gattako ne zibbomu. Wabula abasawo bo batono ddala okusinziira ku ministry ebyobulamu ey'Abagaza. Kakati waliwo famire ettiddwa mu Isiraeli osegeera mu kitundu ekya Gaza City gattako ne mambuka ga Gaza. So kati ekyo nakyo yakyo kigenda kubanga kitaanuula. Abasajja Abaisiraeli bagambye tujja bakuba mutuwulire mulumba mutya famire z'abantu ne mutandika ozitta. Kakati nno omujjuzo gwongedde okuba nti obuyonjo butandise okwonooneka era nga baga nti n'ebiyumba ebimu abantu badde beekwese bitandise okugwa. Ekiddukano kirumbye n'omukka ogussibwa gweyongedde okuba omubi era ng'abantu abamu batandise okutondoka nga ebafa. Isiraeli yandibanga etandise okuba omukka ogw'obutwa mu basajja Abapalestina. World Food Program egamba nti era kubanga essaawa yonna eyogezegana Isiraeli basobola okuba nga bagenda okuyamba ku bantu enjala betandise okutta. Abantu baweze akakadde kamu mu 1.9 million Palestinians abasobodde okuba nti kati babalibwa nti babundabunda bukya olutalo luno lutandika. Wetwogerera olutalo luno lwakamala emyezi 2 era bikyayongera mpola mpola eyo. Okuddukana kweyongedde nkyogeddeko ekyo n'obulwadde bw'okussa bweyongedde. So kitegeeza nti omukka ensonga ezo zitandise okuba nga ziraliikiriza abantu era kati abantu 17,000 bakattibwa mu wiiki eziyise 2 awo n'ekitundu. Kino kiri serious nnyo eno genocide. Era abanamawulire abava mu ggwanga lya Lebanon Isiraeli bagobye emisinde era 2 battiddwa. Ebyo nno ebintu bye tubagamba bitandise okuba nga bigejja buno obusajja Obuyisiraeli tebuwummula. Kakati n'abaana mu masomero okuddayo batandise obutaddirayo ddala. Kino kitandise okweraliikiriza eggwanga
era Palestine okusingira ddala mu Gaza. Ge mawulire getukufuniddeyo ebweru w'eggwanga mu gw'omuddwaniro. Njagala kwebaza abavuzi ba taxi, abaana bakolera mu magaraji, abantu baffe bali mu butale, n'abakubi b'amatafaali, abavubuka babeera mu matafaali eyo